Obwavu ze zimu ku nsonga ezize zikosa bannayuganda akajiri ng'abasinga babuyita mpologoma anti bw'oteerwa nako ekuli olaba. Bannayuganda bangi balemwa okukola ne badda mu kulera engalo. Mu lukuŋŋaana lw'abakozi olwa Money Makers, abakozi bakubiriziddwa okubeera ab'amazima, abeesimbu obutamala geewola nsimbi naddala nga bagenda okutandika bizinensi. Abavubuka nga talina wadde n'ennusu bamuwadde miliyoni 5 n'asooka n'anoonya essimu eyakabi n'akola kino bagenda okumaliriza nga yakalyako miliyoni ng'asigazza 3 naye ebbanja gy'alina okuzzaayo ya miliyoni 5 ng'agamba ssente za gavumenti zirina ekisiraamu obeeza Ssegawa. Fuba nnyo bizinensi weewole ssente nga bizinensi yo emaze okutandika, so si kwewola kutandika bizinensi kubanga ogenda kusanga ebizibu bingi mu ssente ezo bakuwaddemu, ogenda okujjeza amadaala oba ez'edduuka ssente weesange nga tezikumala. Ssegawa ayongeddeko nti omuntu atalina bumalirivu tasuubira kugaggawala era omusuubuzi asaanye okwewala abanafu n'abo abamumalamu amaanyi. Nnyabo oba tolina bumalirivu viira ddala ku kigambo ky'okugaggawala, kiviireko ddala. Ssente kintu kikulu nnyo 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 era omuntu yenna akuziyiza okukola ssente mwesaleko. Apostle Neil Isaac okuva e South Africa agamba nti amakanisa agasinga geesuuliddeyo gwa Nnaggamba okugoba obwavu eri abakkiriza, y'ensonga lwaki bo baatandikawo olukuŋŋaana luno mu Uganda okuggya abantu mu bwavu kuba ebyamagero n'obujulizi abirabyeko gy'agenza okubuulira ng'e Zimbabwe ne South Africa. Wherever this gospel is preached, where we confront and address poverty firsthand, you will see evidence. We've seen evidence in Zimbabwe. We have seen evidence of this in Tanzania. We've seen evidence of this in Mozambique, where great enterprises were birthed because of the word that we are preaching. So we are saying that we're trusting and we believe in God that even here in Uganda, people will embrace this word and they will, take hold of what God said, not just in this conference, but even in the previous conference. Take hold of that word. Olukuŋŋaana luno lwakomekerezebwa olunaku olw'enkya ng'era aboogezi ab'amaanyi abalala basuubira okulwetabamu. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.